Okay, tutandika butandisi Smart Entertainment. Banafaba watu bakutusaka entandikwa. Tukyali ku Nyanjula. Era nga tolekedde Sazi the important part 2. Magezi Ronaldo ye producer. Sonka Sire John Bosco ye yayiyo olugero. Ekyatandika butandisi. Magezi Ronaldo ye mwandiisi wa firimu eno. Tugenda maaso ate nga Sembati ya Ashraf King ye mukwasi w'ekifaananyi. Magezi Ronaldo ye screen player waayo. Tutandika butandisi so nga Sembati ya Ashraf King ye editor firimu eno. Tukyali ku Nyanjula. Kaziro Geoffrey ne Mwanje Stephen beba director. Kati omuzannyi tulina Magezi Ronaldo, Kaziro Geoffrey ne Kasirye John Bosco bonna bali kwenetandika. Lupia Yosefu na Chejo Julie ekyatandika butandisi. Mwanje Stephen Kabanana ekyatandika butandisi. Nasari Jacinta, Jojo William Muchoya. Kakajuki atugenda okukomekereza ekitundu ekisooka nga maama kyakoze kwe kulekani alanika okuyiyiza omwana. Ye tumusanze yebaseemu. Sazi obadde ogudde nzukusiza mbadde obadde okola ki? Ogenda okweregereza maama yamugye mutulo kulamsizaako. Ogamba ki munange? Maama nga amugamba munange ataalukutambulire akutika ntanda y'amenvu. Kakati mbadde nkuleetedde amenvu gaagano gegugolaba. Menvu matoototo menvuga. Amuleetedde omukyala omukazi. Yamugamba nkuleetedde omukazi. Ono yawulira nga amugamba omukozi. Omuleesa ajja akole ki? Nani mwana wange toyina mukazi? Maama oyagala kuba ki? Ebintu by'ennaku zino tebikyali byakulabira. Njagala olabe. Maama nga tandika kuyomba. Mwana gwo mazzeemu nnyo amaanyi. Omwana yandibadde abanga olina kyokola. Omuzadde kati nze nga nnyoko engeri gye ndabe nga amaka makalu nsazeewo amaka gano gapa ebulawo tugifiiringe. Nedda akulimba sooka ove wama muleesi wano ate ave walagewa yazze kufumba era kyolina okukola ekintu kimu kwe kumwetika omuyingize mu nju kigwe. Maama kati wooleetedde ono oyagala kundeetera buzibu. Omwana ono mubi simanyi. Omanyi okubuuza oba oli mubi ng'ate naawe okiraba. Omuntu nga si mubi. Omukozi olinganga ngamba Sazi ntusiddanga ewuwo. Wamma tugende. Laba gwe baleese okufumbirwa. Gwe baleese okuwasa. Maama lindako. Kiwedde. Nyoko njemedde nakutumanga kati leero njemedde. Kentwale omwana wange. Kentwale maali yange. Siganda kudda. Ne maama nno naye kwega mulimu omuntu akuvuma naye nga akuvuma ssebo ng'agenderedde. Ate nga toyinza kumanya nti akuvuma. Maama abadde aleetedde mu mutabani we. Ne mbakazi mbaamu enfisi. Abadde amuleetedde enfisi. Oleetera ani enfisi? Tondeetera. Katudde erudda. Waliwo ajja n'akasawo atambula dda muli. Katuba tuli awo nga kito kya Sazi kiikino wano. Ono Sazi engeri gyazanyira obuzanyizi mu bintu ye Kisitu Sitanule alengedde. Kati nga tayimiriza mazale. Kati nga sooka mbuuza wajoddako eni ngendaka. Ogenda waffe nti ye. Kani nga mugamu ne baba taliyo bajja ogwonoonya.
kani ngamba n'engeri gye nkulaba bulijjo ng'ogyewa baba mbadde ngamba kintu kino kikwasa bubi baba gw'oliko ono we tugamba nti bantu batomerwa ono yatomerwa nnyo naye ate ndaba omwezi nzeeko ekintu kino wandiwadde twala eri naawe nze byogera sibitegera ate njagamba babawo nti oyagala kwawula abantu gulabe kati ekyo ekintu kyenjogedde gwe nkigambe wapi wanu tugambe oli musiru nnyo niba naye abaana nabo bakusobera okwepika naye kati ajja okunsooka yerampa waabiri kempite wano nefuula atanamulabako omuwala agenze kunoonya saaza eyo ne tuvaayo okutambula kulimu ebika naye kuno okutambula omuntu atambula anyiga tugenda maaso abawala b'ennaku zino bafuuse bagezi kati obunyeebwa batambula bayiwa buyiwe tebakyasiika busiike atambula ayiwa obunyeebwa ono gwe bayita Nassali Jacinta original names tugenda maaso ajja yeeyitiramu bannange omanyi omuntu ayinza okubanga okubigula kwamumenya kale mwana muwala yono gwe tulengera agambibwa okuba nti yajjula okubigula tugenda okwetegereza lumutaka ava erudda ye Kaziro Jofre ogenda okwetegereza ndabya bubi omanyi waliwo ebintu ebimula tosobola kubyetuusaako nosalawo olingize bulingiza bigende omwana muwala alunda kikino Katonda wange kino kye bayita German juice katuddako ewa saazi ali eno abakazi bamwagala atabadde amawanga ayinamu n'omujapani tunuulira naye no mukyanga amanyiira onajjamu kuba gigitisu tugenda mu maaso omulaba atunulanga n'atera okujoninjaku ekyo byoliko simanyi agala kugira bintu biveeko naawe emmere enjugula lya owulidde ne kati gw'oli musajja ki mulimu ekika ky'abasajja nga ye okutuukirira eri omukazi aba ayagala babeere awo nga bali mu mboozi bagaye mukazi we kati nga mugamba naye okimanyi nti abantu bonna bakimanya nti gwe bba wange okiki naye musajja kyobeera bba w'omuntu nga mukomaawo byakubeera nga abantu abalaba bulabi toyina bikolwa byonna ne banange saazi nja kutandika kukubira nduulu omujapani atabuse ezisinga n'ebyo byoyogera kati nga mugamba nga nkuwadde ebirungi bingi lwaki toguma n'ebirungi ebyo gwe bagamba Katonda agaba byonna bw'obanga ofunye ekirungi ofuna ebyokulya oyambala ekizigo kireetebwa enviiri zikolebwa buli kimu oli bulungi oyambala bulungi wenna era n'okulya osula okuse kati ekimu Katonda akiremedde ogwa ku maka nga omusajja buli kimu weekirya mmere olya oyambala olabika bulungi naye ng'omwami tayingira magye saazi alina ekizibu kyatayagala kwogera nze nina ebyo nabadde njagala twogereku ate kati laba gyontwala apatayiti ekikulu engeri gyenkwagala ennyo kati neebuuza n'okwebuuza kati ekintu kino mbadde njagala kale tube nga kyoyagala nkikolako naye kemmala okubanga ŋŋenda mbadde ŋŋenda ebuluuli eri wenva ebuluuli myezi 6 olaba omuntu awulira nga ayagala kati kuyingira magye wiiki lwaleero naye omugamba sabbiiti ejja omuntu oyo bwomumazeemu amaanyi kati saazimbwa agenda buluuli bw'alidde omukyalo ono ali muyingiza amagye omujapani akaaye sebo tuva wano nga tugenda ka oyina okugenda ozanye deep 6 agala asamba amakatikati saazi yeebuzaabuza nagamba ezigenda mukagwa videos ewa Brenda awo firimu gye tulaba emanyikiddwa nga Saazi the important nate nga bulijjo Comedy Productions tugenda maaso n'ekifaananyi kati omukazi agala bagende bonna kubona agambye agenda buluuli kati ate buluuli kirabika empewo nnyingi omukazi ono engeri yakulira mu Japan ayinza okudda ng'afaanana bulala
oyinza okudda ng'ofaana n'abateeso katongoberera ekyo kiveeko nedda bannange saazireka kumbuzaabuza siri mwana muto saaza alimba ebyekito ng'abirimba bantu bakulu ate ono mu Japan gwazanyirako ajja mugiro ninjaku kati omuntu alimba abaddugavu n'abeera omuvaako saazi munange nzeeko ebintu bino okwepikira kyendiko neyefuula alina kyeyerabidde saazi oyagala kudduka saazi emyezi 7 gy'oŋŋamba sijja gigumiikiriza saazi ani gw'ogamba mbw akulinda emyezi 7 omuntu ayagala leero okusamba deep 6 mbw ate mbw mu myezi 7 olimu amagezi oyagala kusanga yingini ng'etalaze omujapani lindako ono baba bannakakongo lindako baby I'm coming me your husband on the way don't worry banene muntu kikula kyonna olyanga ogusajja mutuufu owundi oyagala okubanga omukyalo nawulira atamiddwa embeera za saazi kati ono omwami alina yika 9 ez'ettaka era mu ttaka muno buli kimu mwe kiggwera ye Kabanana Mwanje Steven original names saagala omuntu okunnumya nsiri ez'omutuntu omanye ensiri y'omutuntu eba ewuumanga jjuba kakati weekutandika okunywa omusaayi tekutampozi ng'okazi agenda okulira akawo kafene atudde mu fene alina yika 9 ez'ettaka buli gwakwana gy'amwolekeza kakati alina akakyala kano akato ke yayagalanga era we batasinkananga mu fene alo jangu naawe omaze nojja kiki era gegamba msikwaka ubedda ng'oluddeyo mbw abadde akyatwalira mpunu malagala balunzi ba mpunu eka jawutulabe kano naye nkatambula ate nkwambalidde kanako olukulu amwambalidde lugoye lwa Christmas era gamba muti sikwagala omulenzi agisayo mwala olugoye lwa Christmas ayina naawe omulenzi ye Kayinja omuntu gamuyita erinnya lya Kayinja mu bintu ebimu aba muzibu nga ki efirimu egenda maaso kakati katimbu yamuleetedde ekyokulya saagala kikuweera wano agambye alina ekyokulya kyagala okumuwa gwe kyolina okumanya nkikuwa ku Sande ne naawe taata atambudde mukamuti olutya ye mwana mwana nakyajwa Julie original names namusimba ebbaati anenja kwagala kati nkulaba ddi ayagala muwa kyakulya amugambye agenda kimuwa ku Sande alina sooka okirongoosa ekyokulya kyagenda okumuwa naye taata tatusanga mu bitooke kati nga taata nga mukambwe ajja tusanga mu bitooke kono omanyi lwaki ebitooke sibisalira omanye essanja bulwerirwa mu bitooke abali olaba tebakulaba kanange baayi mukwano nga keeyongerayo nga akaana kano mwekabuukiranga namunungu kati nange simuwattako ono byonna ali wano Saabataka kati nga tuddewo omwami ono omwami ayagala abakyala kubanga bamuli ku lusegere naye ekizibu kyalina abakyala bamwagala nnyo ate n'akyusa n'aba nga takyabeetaaga amawulire agamu agoogera ku kyalo kuno gagamba alina ekizibu kyokka bannanga abakyala bangi bamwegomba era bamwagala ne musawo mwomutwalidde yena Sali Jacinta tugenda maaso ensajja goyina ensi ey'enkuba ebyalaavu bino oli ne waaba nga atunula atugubadde kukanya kyakumuwaana weesiiga bizigo ki buli wamu owulira eki buli wamu kizigo mutako ono abakyala bye bamwegambira ayagala mulumisa kawundo kyoga ayagala kawundo kanume iye
kiki kino banonkoze Sirero. omwana ayagala leero Bale. ate abakyala wabakigambidde we kiba kigwera Bazikulabye. kati alono wakwekuŋŋaanya nnyo yeesonda emirundi gye yakeesonda mingi naye aganya okuwera Kati emyezi 3. kati kyolina okumanya kawunda ako engeri gy'ogambye kannume tulina osooka olinde kasooka kulena bulungi kawe ebiwata Era katwogera ku simu. ekyo kyomala okuwa emyezi 3 then dyokendabo bakananuma tuddako ewa abaana abalunda empunu kawala kakozi kati anyo kitaawe wako kuba kakyasoma ali wano asambula ogenda okwetegereza mwana mwala ali mukulima laba essimu communication kayinja baganyo gikwata naddamu nakuba ne bagikwata essimu sokuje ebintu byokwebba bino omukwano gw'okwebba nagwo nno bannange laba gyayise omwala avayo ng'ayeekoyeza ninako ndaba taliyo agenda okwetegereza naleeta omugongo nalyoka agwa mu kafuba kakati kiki naawe Kati gwe lwaki olima? olima bulimi oti omukazi omulungi osiiba musana oyagala kukyusa langi omanye abeeru bano omusana guno baguwala n'okamala Nawe olaba nnyo ebintu byange. kati oleese ki teraŋŋamba naawe era akalabo kange teeba ki Papaali zijjamu. mbadde nkuletedde paapaali Byendese awo tubya. oyagala nnyo epaapaali Kati ng'ogamba mapapa. kati otandika oteeba epaapaali muno ng'ate olaba kati kanawe mulimu kiki apa bambi kyokka nolekanampula bakuba obukule emmanju y'omusajja ono omukambwe Nimba. taata w'omuwala ono mukambwe nnyo ono kwe kusumulula alabe ekirabo ekimuleeteddwa bajja kulaba gwe taala eri naawe bamugambye kulima ali mulaava emmanju w'ennyumba amaka ga kitaawe mu goloofa ajja tuwulira ate omukwanya obukule bwakuba bwa waggulu buli mu iTunes naawe ojjako ogenda okwetegereza musajja gwe bannange nga neyongedde okwagala ojja kuneetera okwagala ennyo kyayise taata bannange amuleetedde omanyi omukwano guno engeri gye guwoomanga swiiti buli akwana agaba nnyo swiiti era ebiseera ebisinga omuntu buli wakuwa swiiti weekanga omukwano gubeera guwangaala naye ng'oyagala oli akukyawo ojja n'ekigagi muwe ekigagi kati ono aleese essimu ne ka swiiti kati nze namaze okuzimba simu nkuwadde saagala kuddamu kunoonya nga sikulaba era njagala okuddawo niweggwera mwana gwe ng'oli tumbu kitaawe amagezi ag'okuzza ku ssomero gamubule era akumpa enkuwase mpulira nkoyo okulinda ku kyabaana betunaazaala naye taata ajja kuntema oli musiru yakuwadde essimu nedda gwogipa netunkwatako atondo wadde nedda mbadde gamba bugambi naye mukwano tonyiga ati kitaawo gwoyagala nedda notonyiga kale nja kufumbirwa kati omanyi ekyo kwokikiriza kyentegedde sitampu erumye era ekiddako kyabufumbo amuwadde swiiti sente essimu omuntu akola ekintu nga tolina bwakulimbira essimu airtime aggwako essimu gye bakuwadde oyinza okugaana okugamba nti wamuwuliza naye nkaagala kati nga tuddako erudda olwo maama saazi akwata ekkuba gyewa omwami ono agamba ni mutabani we amutabukidde
namutwalira omwana ow'obuwala n'amuzira ng'agamba tamugyamu. Naye munnange engeri ekiri nti muwala we yayogera ku kyalo kuno yasinga obubalagavu. Mbadde njagala omumpe gwe mba muwa. Saza akyavuga boda. Kati nga mubugambo gamba ono sazi mutabani we avuga boda. Agandi mutabani we takyavuga boda, mutabani wange yakola sente zimuyitaba. Buli wadda saazi sente emuyitaba saazi. Ey'omwangu ogw'ebedda. Abedda bawasanga. Kati nga mugamba njagadde omwana ono muzze ku nkola yaffe ey'edda. Kubanga nazzi kuno nga omuntu oba omulenzi watuuka okuwasa bamulabira omukyala. Kubanga ennaku zino tuwasaawasa nnyo. Omukyala n'omuwasa muteeka mu nnyumba tomanyi waabwe wamusanze mu kidongo ku lw'okuba obwedda azina bigula. Kati ogenda otuuka ekiro atandika okubogoola agugumuka atumbiira alinga ekiswa mu buliri. Omukwatako zaalwango kiki atumbiira isambwa ne girinnya n'adduka n'agoba adda ne mayiti bwe bityo enkyafumba obugalo. Kakati ekyawasisanga ennyumba ng'omuntu omanye bulungi nnyo nti ennono y'ewammwe waka yeye ennono yoyo gyoze ki gyojja omuntu oyo. Yensonga lwaki maama agamba azze wamutako ono kubanga amanyi bulungi nnyo nti bakukyalo era basajja baganda. Naye ne mubaganda mubaamu abatabaazi. Tugenda maaso bagenda nge basoma makerere ng'afa wabba. Era namugaa toddamu byakweraliikirira ng'omuwala alina okusoma omugigi. Muwala alina okusoma omugigi. Abawe ekitobe kiri maama amugambe nti ajja kumuweerera. Bwe mubanga buli kimu n'akimuwa n'asoma omugigi n'agumala awo siina buzibu. Kubanga ekibi kwe kufumbirwa omwana nga tannasoma mugigi. Bufumbo busobola omulema. Kati oba nnoonyemu akasente oba gwe olinawo. Ate nze maama bwe nnyimukidde entambula yenaali. Kale nno bannaffe bayogerezeganya era buli kimu ne batandika okulabika ni baagala okikkaanyaako embeera balabe engeri bw'eneeba. Tugenda maaso. N'amusimba yekkonda awo. So maama ali mukuba paasi. Apaasingira mutabani we mu ndiba. Odda ddi eno? Ekyo ndabyo osaanidde obe ng'okomawo mangu. Efirimu egenda maaso. Yamugaani osaanidde obe ng'okomawo mangu. Munnange oluvannyuma waliyo omusajja mukulu gy'atambula aba atambula ekabanana. Kati kwe kusanga Lugambo. Ekyalo kiriko omukulu bamuyita Lugambo. Buli kyalaba akyogerako. Ye Geoffrey Kaziro original names. Kaninga mugamu ne mbadde ntambula nga nveeyo nembaako ekintu kyempulira nengamba ekintu kino kijja kumenya nnyo we nasola nakyo mutwe nenkera nga gunuma. Kati okuwona okuluma omutwe mbadde nina okunoonya neetikula ebigambo bino mbigambe naawe obenga obitegeera. Naye kino ekyaguddewo Kaninga mugamba ekintu ekiguddewo si kirungi. Kiki? ne taata. Kaninga agamba mpulidde taata waana omuwala Juli bagenda kumuwa saazi era gwe bulijjo bakuula bukuuzi. Batunze waawo. Ogakasa bakikoze. Kati kiriwo muko. Kati kyenjagala nkubulire nze nga mukwano gwo nkubulidde bw'oba wako ekyosobola okukola otaase bw'oba okkiriza bakutwaleko omukazi wange naye nga sina kyakukikolera. Ekyo ekintu obadde kimenya ne nga omutwe gujja kunnuma bwe sikifulumya. Bamufumbiza kyekituufu. Era we twogerera Juli agenda ku bufumbo. Mutaka nga akitegeera. Efirimu yaffe ekyagenda maaso tukyali ku ntandikwa naga zigenda mukagwa videos awo ennyini Kafumbe Mukasa Road weina okulabika ne weetuusaako ebina Uganda. Kati maama Saza aba ali eno ali ku Butunkuma agenda maaso ali ku Ntunkuma Oi mama sa nga musajja mukulu wuno atuuse.
ondabyozi musajja mukulu ono muzzukulu we jukira bamufunye konde banengumane Beats Gonzaga nti abantu abasinga sibakyagoberera mitima gyabwe wabula bagoberera nnyo ebyo ebyomuwendo ebirabwako ekyo nno kibaviiriddeko okukola okusalawo okutali kutuufu. amiina yagenze bulungi twateesezza era taata ng'aleeta mawulire yateesezza ne muwala we wandiika biri mu kitabo njagala olabe ono lutalo taata nze mbadde ndi eno nga nerali eŋamamu omuwala yakkiriza era we twogerera kati ekiddako kwe kulayikaani bamutwala kufumbirwa ala wange eringeri ki njagala olabe nze mbadde ninda kiva erimu otyo kati ndeeta ekirungi ebintu babiwandiise mwagala byonna biri mu kitabo. ono abuuza omanye omukazi baba muwasa mu Buganda wabeerawo emiteeko oba engoberera nze emitendera egikola ki egigobererwa bintu byonna kati sebe ebyokuwasa abantu bagenda babikyusa ono abadde agala kumugamba omuntu agenda atya kuba omuntu okuva mu bakadde be asiibulwa atya ono yamugamba tofaayo mwe muwandiike bye mwagala ffe be tujja okubawa omukyala tutwale tuwase mukazi wattu yuno agenda maaso ali ku kyakulongoosa firimu tulaba saazi ali waka sebu yayogedde nekitaawe nakkiriza kati ate yamuwadde essimu n'etaano ebintu byabakyala bizibu nnyo teyawakanye namu kati kitaawe yamugaini ogenda kufumbirwa era gyogenda okufumbira agenda kusomesa omugigi neyeerabira kabana naye buli gyamutuuza mu nsuku z'amatooke yawulidde olugambo byamugudde matu waiva taata agenda kusanga bulijjo nkulabye nnyo bulijjo nkulabya sungu nsoko veetu oyombere eno mu nsiko sagala kumanyira kyavaamu zeno gwe mukazi gwe kwata olusooka kwata omugere bwe mugongo guno ngwabye gasiya buloolo ani gomanyira manyirano munkulakula pale essimu eno nagigobanje agitutte bano ne bayita abagaga abakopi n'enviira zinyizo zekana mulira kwata oluyi sagala kumanyira wano omanyirani leka nawe nkunyonnyola ensonyiwa naawe nange emimwa gino egisinika ebyobulimba kwata olulala yawalambya yamagye gasiya mpadde bami togenda mbadde erimbalimba mala ngende nobeyo onobeyo gasiya okukumanga sente zange zimbonyabonya emitwalo etaano gye walya omanyi fuuti mmeka zozanyiramu ng'omanya musimi wa toyi gasiya buloolo omanyi fuuti zozanyiramu ng'omanya musimi wa kayu mami leka nkunnyonnyola njakukuba nabuddo abasimi ba toyi balwana bubi bo omukazi alinga akuba omubbi bambi yakakuba n'amaziga ne geesiba kaakani naate omukazi bw'abanga akyakuyinayo akatima ngalo gye bamusuubiza obutakuba yadduka misinde buli kimu wekiri enkoko ojja kulya tulina enkoko tulunda nunde enkoko ye katunkuma gwe tulunda eri kati agenda okulya ekyenkoko ensava ate nga waatatabadde balya nnyo katunkuma atayidde simuli munnyo olumu akawuma njagalo nnyo ebiseera ebisinga ekireetera abantu kulayikaani abaana bano bafumbirwa yembeera nawe embeera eno eri ewaka eno tekyamufevalinga kati ekyo kyokka kati asazeewo ke bamuwalidde gyalagaani waliyo ebirungi ebiriyo kusiima n'omwana gwe ng'akyati nakusiima ke ng'akaana kano efirimu egenda maaso maama wakanga kafumbira mutabani kati kyekyo naye buli kimu ate tayomba takuba mukazi tawasangako akawo mama njagalo nnyo n'omutima ogwo gumu bamuwanyiwanyawo
Era kati goli ate goli oli mama goli n'okunyoosa bwenzijanga nnyo. Bamuwanye. Omuntu no kuyita mama bane mama nga kitiibwa kinene. Bonna. Mama si kitiibwa kitono. Kaakati ne tuba tuli awo. Musajja mukulu gwe baleetedde. Sikyalinamu kalwadde naaka. Mama akalulu kaaki. Akyalina wempulira wano. Mama musanyufu. Sanyuse nnyo kulaba eradde ssebo. Eradde mutabani. Eradde nnyo. Kirina ekyejo. Amaanyi gonna gaabula olubuto lwagalya. Kino kyenkuleetedde. Bamuleetedde ono. Sanyunsi. Omanyise ono n'abaana ab'obuwala bano kyobalaga abakyala bazira bayinza okuleeta mu lutalo ogenda okuba omuduuyi. Kati n'obulwa lutalo ono omuduuyi aba takubika aba alina ebyokulwanyisa byonna. Yoyo omukyala gwe nkuleetedde. Bannange koza awali omukasi wabula muliro. Awali essanyu si wabulawo kukaaba. Mbadde n'akatandika okusanyuka. Munnaddiini nnyo. Musaasi mukazi akusaana. Munnamukusiimira okuva omukalo ono mulaba. Naye muwala gwe amuleetedde ekintu. Kano kawala kato. Mutote. Kati ono. Tidindako ntegedde. Ono saizi yakaweesi. Oyagala kufuna yenkananganze nnyoko. Ono tuno dawufa. Talina mukazi. Nazaala buzaaza atagenda kuwa. Ani. Kaweesi. Kaweesi muleke naye oluwalo lwe lulijja. Ono namwagaliza saasi. Omwana wange yaggulenda. Yakaje ye Kaweesi. Ate gosajja. Wakati ate budda mweba. Mulina okulabyeko. Nedda. Mwana sana Kaweesi. Naawe okiraba. Kwata ensawo obogera mugende ne mukyalawo. Amanyi mukama. Mama. Laba tagali. Kaweesi. Omuwala nti kiki kyekigudde maaso wano. Era nga bw'alisa. Yamugamba ndi muwe Kaweesa. Mutowe. Kati mama nga muganiguma. Omwana oyo kyenava mutuuma saaza asaagasaaga nnyo. Katuddako ewa lupiya. Salupi. Kiri gy'oli gw'oba osiimyeko. Njagala gonda. Embeera eri mu bavubuka ennaku zino si mwangu. Kati Ky'oba olina okukola nyagala eminwe ebiri. Eminwe ebiri ayagala gula gya 5. Ayagala omanyi kasoolo aba mulungi okulya ng'olina ebirowoozo. Kati ayagala agende maaso agule ku misooli gino agenda ate ebirowoozo. Katuba tuli awo. Ogenda okwetegereza. Nawe jiba. Omukyalo ono azze anoonya saasi. Saasi. Baawukana ne saasi nga waliwo ebitateredde. Tugende. Kati nga mugamba nnyiyo jangu. Jankubuulire. Ekisinga okwewunyisa abasajja abasinga ab'oku kyalo kuno bwe wawulira banga saasi waliwo abakazi abamunoonya ate bo kibayisiza ddala bulala. Egenda maaso. Jangu. Agenda okwetegereza ekyuma. Kyuma kyennyini. Kiki? Naye maama. Kati batuuka mu kyava amagamaga. Ekyamazima wa saazi gw'onoonya. Munnange njagala saazi. Pita mutwale lipi. Kati nga mugamba nze mutwale lipi. Naye saazi gw'onoonya. Saazi oyo ng'ayagirwawo ku kyalo kuno. Nti abamu batomerwa endiga naye ono yatomerwa nte. Kuba endiga gwetomedda naye kasigalamu akasamba. Naye ono yatomerwa nte. Nze mbadde ngamba omusajja wandibadde omwesonyiwa. Fe abakyayingira amagye. Kubanga amasannyalaze kwegali.
nze mbadde ngamba soko chuke mtulabe mama ekituufu saazi muleke tagenda kusobola kutikkula bizibu byo tekirina makulu nawe oyo saazi gwoliko talina makulu Just do me one favor. kati nga mugankolera ekintu kimu Into Mr. njagala ontwala wali saazi n'akyusa olulimi Yeah. eki Don't tell me a shit. tombulira kasasiro ebiki Man, just direct me where he stays. That's all. oli saazi bba wange ndagirira gy'abeera kati ate oyomba buyombi otandise kwogera lulimi kilwamuggulu ayokedde alien olaba butasoma ndwadde embi abeera eri kati ng'amusongera eri saazi kwendi oddangamu bwe mutyo bwe mwe pana kikazi kyawe kino naye waayi gye kikomye obulungi n'okutabuka omukazi waba mulungi tabulwako era byamutawaana birala kyogedde olu nde maama kintu kino saazi naye alimba buli kimu ekirungi kinoonya ye buli kirungi kinoonya ye lwaki naffe tetunoonyezebwako ebirungi gwe nina okuyiiya kakati nga tutuuka ewaka wa saazi mu Japan yatuuse dda ng'atandika kweyanjula agamba ye Brenda kwini oviiriddekuwa kati nga mugakyemanyi saazi ano abeera wano era ekyokumanya gyembeera si kikulu njagala omubanjako nedda era bba wange kati ono n'awulira bubi saazi bbaawo omanyi bagamba atalina mannyo katonda gwawe ennyama kati saazi katonda yamugemulirira lwaki saazi ekintu kino naye saazi kati gwe olyokedde awo obeere ku saazi kati saazi oyo omwagalako ki nga ffe abalina amannya agalumba entalo kati tusobola saazi tasoboladde okusamba deep six mukaaga yamulema amakati agasobola gasamba kyolina okumanya wano nze mbeerawo era saazi wetwogerera wano saazi yasenguka abeera naku esimanyi yabulira mu kalitunsi bamukwata ne mukomusajja atandise omusiiga obusa muwere biwere bikalimbwe apapaaku bannange ayagala kwata we baalagira n'akyusa totandika byagundi byonasikia bya miwombe simanyi kiki kibeera awo naye kituuka ofukamiza omusajja kyova olaba abantu bano bakwegendereza nnyo omuntu afaayo kitono okufukamirira katonda we naye bw'atuuka okusamba amakati soka olindeko gunnyabo kiki mune mbadde nze kulaba ozondabanga oze kundaba oba ozoonoonyo naye gwe mukazi gwe bulijjo oli mwenzi kumba anoonya wamwetikulira sebawe bewaŋŋaba amwonyata kumbe ne muganda nga omwagala bulijjawwo mwamutege amunyigira kuliisa kyange wange leka naawe twamanyigana dde werabidde we twagenda ffenna mulooje leka naawe twali ffenna mulooje nze nedda njagala ggwe gwolaba mukazi gwe otandisa obwenzi tomanyi twagenda ddi mulooji gasiya kumbe saazi yeyambudde ko mu Japani bayingira akasi saazi addusi saazi adduka ne kuba Japan efirimu egenda maaso kakati munnange ng'atudde erudda mama saazi aba ava ku luzzi nga tasanga ono leero nze ng'ekimidde muzzukulu wange yalwaddemu naye ajja kutereera amazzi yagereetera maama muzzukulu yali agakima yalwadde kani nga mugamba dde nabyenkwagaza era mbadde njagala nakujja waka naye kenkusanza nondoza kambi kuyitiremu ate nga yakomyewo kani nga mugamba naye omwana gwe nakuwa otwalira esaazi nga yadda anyalika kani nga mugamba omanyi saazi kyeyankola ayo omwana
Omwana yagenda n'ava eggambo n'agamba maama tojja kundeetera mwana ali mu kala eringa nsiikeko bw'atyo. Omwana talina na waava kigambo nti munnange ayagalwa. Yayogera ebigambo. Ono wakimanyira nti yazaala ekitaagalikika. Saagala nakuddamu kuwuliza kikwatagana ku ssaasi kubanga nze kitaawe si ye yamunnoonyeza. Ye kaayenoonyeza omukyala gwawulira gw'ayagala ku mutima gwe. N'ayiwawo amazima omanye amazima galuma. Mwana wa mpisa. Kati ono yawuliranga gamutuuse. naye olaba omwana wange naye omwana wange ne mumukuba ekikwa. Omwana wange ne mumutwala ne mujja mugamba omwana tasaanidde. Nali musiimye nganze. Ng'agamba nze nganze nali nsiimye muwalawo. Omwana alina naye saazi y'ataasiima. namala saazi. kale tujja kuddamu tulaba. Kale munnange bandabira abeeka. Naffe kwekwata ekkubo yeeyongereyo. Gwe naawe nkuwonye. Ono Nakacwa tawoneka. Ati nkuyambe muki? Katuddako ewa jjajja. Ono omukyala yali omu ku bakazi saazi be yali ng'ayagala. Tugenda maaso. Jjajja omusajja angezeza kukola ekisoboka omusendasenda. Nagenzeyo ewuwe omusajja yatudde jjambwa. Ekyumba nakisuzemu bwo teyakomyeyo. Osugako mbwa. Jjajja simanyi naye kikimbeese. Kuba omusajja mpulira mwagala nkoledde bingi. Omuwala atandise okuwaba ensonga ye wajjajja. Kansooke muke. Waliwo omusajja gw'alina naye tamanyi kiki kizibu kimuli ku musajja. Omusajja buli kimu kyagala akimuwa. Abakazi ekyo kye basinga okwagala. Omanya nti omuntu gw'oliko mubbi era buli gwagendako naye amubba. Gwe woogenda ne batakubba owulira omusajja ono kiki. Kati omukyala ono yeewuunya omusajja okuwa buli kye weetaaga lipstick amugula. Kiki ekiri ku musajja lwaki takanyuga busaale. Kati ono yala baba. munnange ekintu kizibu. Yamabuli. Kani ng'amugamba nti gino mitawaana gye ndaba. Nsigu. Nkeni mitawaana ki? Nyiziddagala. Mukono nyiziddagala. Simanyi nkyamala kola. Jjajja yeewuunya kusinziira nga bwe ndaba. Ono takyasobola kulabika nti agalula ngumi mulingi munnange. Yenna yagongobaladde emikono takyasobola. Emikono miramu amusajja mulimi. Bulijjo n'emmwanyi azeetika era asituza mikono. Kuŋŋamba otya emikono gyagongobala. Bambi simanyi oba okitegeera. Kale ŋŋambe yagongobala magulu. Ate okwokusatu. Mu magulu kuliko okugulu. Okwa Enfuuka okufa kw'olwo. kati ng'amuga naye lwaki tomuvuddeeko n'ogenda onoonye omulala. Kati ng'amuga jjajja gwempulira oyo omusajja gwe njagala iko okuba ng'onnyambirako jjajja. Nze gwempulira gwe njagala. Njagala omutunuulire okugulu kwalemala kuddemu kwegolole. Kabi nnyo. Kambeeko nekinkola. Jjajja. Naye maama. Obanga liddagala. Waawo buli kadde. Naye ndogagezaako mugeza. Kwami. Jjajja ng'amuwa. Twala eryo lulabe nga liyamba oba liyamba. Kati ng'amuwa balaba oba linaayamba. Naye jjajja ngenda gikozesa ntya? Ekimba tesigambye. Kaakano Wulira enkozesa. olikudde ku maka. Maka ennyumba ye. Ng'amuga njagala otuuke ku maka. Nkweni gy'asula. Nkweni ebintu ebimu bubitegeera ddi. Gwe tomanyi maka ga musajja. Nze gy'asula ŋŋendayo. Manyiyo maka ge. Maka jjajja. Gikozese. Nga bw'olina gikozesa. Kikube ku maka. Ng'amugamba eyo irizo ogikuba ku maka. Ago. Olina okwata amaka mu ngalo zo oba nga akutengege. N'okubako irizo eyo. Tulabe okugulu ekutaatambula okwo. Batinajja kukolera. Okwengobako balina kugamba nti naye maama olina yafa. Tugenda maaso. Wes, waliyo katamoyo kasinga akaze. Musigate nga babumpe.
yangu abakulu bali eno akuugi banywa akuugi beeyongeza. gwe kyagala nze byayise nga njagala byakati bya leero owaayi ng'oluddeyo yanguwa naawe omanyi gweraliikiri oyinza okusooka n'obuwuutirayo amusi oli musiru obukiza ku kyoto ate n'otayogera nde bwaki abadde awedde mama no eki mama wuyo tetukyalira katato ki adabi kulaba ndaba tugenda maaso kati odduka mama omudukolaga maama waabwe ajja maama ajja anona ki omanyi okubanga nnyoka ajja n'otandika okwagala mudduka ogenda okwetegereza tali yekka baamufunira omukyala baamumulaga n'amulekayo ewa nnyina kati maama amwetisse amuleesi maama amwetisse amuleese Mama kati sazimpunya n'otunuulira we n'ennyindo ng'oziteeka eri. maama yamulengera ng'akyusakyusa emimwa Amaaso ge galaba we n'otunuulidde ng'obe. ono kwe kumuleetera kunuma nagayiwamu eddagala omuguwa solo omukeeka naye no sseba akazi ke bamuleetedde si kakazi kabi naye lwakuba ono omwami asize mukyala sseba ate kalina ku mpisa bambi naye ng'olina ekizibu kyo ne golodi otandika omulaba ng'ekitakataka Nawe nakugamba omukyala wuno muleese. Bawesi otaaliwo kasanawe nkusanzeyo. kati muwuuta buugi Pulalinganga mwezi. kumbe ono waayi ajja muwasa kati yo atandikira okwekomba engeri gy'asula ne babawe mu nnyumba Butabaamu na mukazi. engeri gy'asula ne babawe mu nnyumba efirimu egenda maaso twalayo Kwaka kukwa ansisi. ambuuza otunula bulala mba olubuto n'omuluma kwe kwata emigugu bayingize omukyala mu nju kumbe ono yagala ofunamu maama baasi agenda kubeera naye bulungi ngenda mulabirira bulungi buli kimu ajja kulabirirwa totya Bade seka ngenda ndeseeka ebijanja. mama lindamu Ate oŋŋamba. obanga mekete mberenge Olina amalibu. Gwe gamba sitegera olina amalibu sazi. mama wali badde bwakisa Nkugambye omukazi ajja kubeerawo wano bwe mba nga nze nnyo. Owulira sazi. kamperuke naye nkulabye onjagaliza magombe Oleka bwe nali nkuzaala abasawo baabaka omwana owange ne banteerawo ne bakujjawo ne banteerawo ekyalo ekitali kyange. Tolina mugongo n'akatono okubedde. egenda maaso simanyi lwaki ojjanga eri nze nawasa kati egenda maaso maama yamulekera omukyala era nekyabikani obufumbo bulina okutambula okunkwatira kakati oluvannyuma Tugende waka. ono yali amwagala nnyo nga mugajja ntukulabye sikyete wakyaliwa eri ewaka waliyo omukazi aliyo Akitugenda okugamba kyama. badde nina ekintu kyenjala kugamba kyamakulu munnange togaana natundayo Kuyamba. nze njagala kukuyamba kyoba olina okumanya Kwagala. nze munaye ukimanye kiki kyemanye Obunko. munange we waliwo ekizibu kwano
kizibu kingo nkwatako mbadde nyala nkikunyonyolere munju kubanga ne wano mukubo sora kikolera oba oganyika nkikolere wano ekiki namukajjeeke leeta amaka Gawulya Luganda omukono alinga ayoloba kiki mu baketi kyava akwata mu nsawo nja kikolera wano atuse ono ate agenda mutyuninga yirizi mutaka nayingira Katonda watu kakano balese nono naye gwe balese simu wangu mutezi wa bunyebwa kungwa kafulyu omanyi omutezi w'obunyebwa kafulyu kati ono agenda okudda niwankwadde bannange oba w'amalibu naye kale okubamu akafaananyi nga awali amalibu amannyo kwegali agenda okwetegereza kumwe nali teyebase abadde amulinda kiki obadde kye akimanyi wakkiriza omwana ono omukwatako ndagenda mu ddiiro nze nja okusula eri kyagala byakunkwatako ojjukire mama we yakuleeta wano maama yakumpasiza sinze nakuwasa sinaba nakuyiga kuwasa kati nawe obadde ki nze ndeka kati bane wandeeta kukola ki wano kati ompita kiti webase nakiti musajja wawe atakuba mibala ndeka nze sikuba mibala vaako asula mu ngoye ate empala ayambala zire eza jjini ey'amapeesa tesumulula atali nnyiniyo daba bwatunulanga okugaana hapana musajja atwawulira naye yandyagadde okukomerera kibenga kyasobola nekyagaana ng'amubikka tukaaba ekituufu baleese naye amukwatiddwako ekisa kakazi katwa amaziga gakatandise kakulukuta atandika okunya yekunyakunya sitowa simubadde akamuli akavaayo byonna enaaduwe yeba ya mizingonyo menvu kakati oluvannyuma sajja kulo baba batambula bano bekyalo kyabasigaza enkuba yali etonyeeko mu kyalo nga mu nyumba mwoli muli ebikubi kunuuna empewo nnyingi ebweru kwekanoonoonyewo okuba nga oli wamu wagaze okatabye baba naye kati kyo kiri omudda ekipakasi wakimaze era wasaana ebimubaka abakazi tayagala kwenda enkuba oyinza okulinnya mu nnimi ebyo ebikugubako abakazi toyagala kukola abakazi bamuteeka buddeesise ekimukozesa nga batandika olugambo lwabwe abasajja nga balina olugambo ku kyalo nabo si baba bangu ono ye tali ku byakukola alina abamukolererera era kati gyenvo ne bwolaba ebigere bino sazi bwomanye atakola gonga motambo yawaseza ebyo ebigambo ebyo ebyasamosama kati sebo nnono ng'ababuulira ekipya ekiriwo tebalina saazi alina omukazi ennaku zino naye nze gwola ndabyeko namba agamba nze omukazi mulabye nze kennyini saazi alina omukyala saazi yawasa bamugenyi mukulu nkeni olinamu ekizibu kani ngagamba sibalimba kyembagamba ge mazima saazi waali alina omukyala n'ebigambo bino biba bitya ebituufu bituufu kuba nze mbigamba alere ye mugaato ddamu kwogera kati kyuyu
Bayino okukusa. Oluvannyuma kati kana akawala kaba kava ewaka wangamba wali tusasakola lwakyo nini wangamba sasa kati ono we yamanya nti saazi yawasizza yatandikirawo kunyuula kakazi ke jjukira kamugamba nti saazi akuula mukuule ekisooka saazi talina maanyi ga kisajja kati ono we yamanya nti saazi yawasizza ateeka okubanga emitayimbwa miramu ekitegeeza naawe yakwawula dda yayirirya kali kwe kudduka nga kadde ewaabweka nze tomanyiira mutaka nawe ngetonziriranga kakati nitudde erudda musajja mukulu ali wano yeebaseemu yeebaseemu ali wansi omukazi yamulesi mu kisenge kati ssebo nawo kaamunoonya kale kazi katu kasooka ne kamutunula ne keebwe gandi annange kikino kinagudde ku yenze nayambala kizimu ki ekisajja kiri eno kyebase kigudde eri kyonna kiringwe okugwa omukazi atunga afukamira tugenda maaso nagambye ayitibwa Julie Nakyejwe original names nga atandika kuzuukusa musajja owange jangu naawe tugende atalina essajja ku nzitowa yaalyo tolinawo ogamba ndi oli walule obanga awalula loole era osituka aba akuyambye kanaawe oninde ogenda kulwala kyagala olwali awuzawo zikola zituzikira wewa wenge kubekasirowooza mirimu mana okuba n'akatayimba kumu tugende twebake genda okumuyitaayita genda obadde kitale webake mina kuvayo amugobi ate bwawogula abanga muzindaalo ng'addawo ku seminti nga yeebaka ekizibu kyakimanyi kakadde omusajja mukulu yuuno sawa ya kulima ono kwe kutandika okunaba ku maaso naweudemu ogenda olimeko badde njagala kulongoosalongoosa kwano katono iba wulira ekiro mwabadde mubadde kinemu yabawulidde nga bayomba ekirongo okulwanagana nawulidde ekiro okuko nga mukaya yabadde abadde waliwo ekigambo kyoga muganda ng'olinga amuvuma oyagala kunaba mukamwa otandika otya okumanya ebifamwe wange nga nyomba n'omukazi bwe mba nyomba ne mukazi wange oba tuyomba ebyomukisenge olina kutega matu oyagala kumanyira ekitegeeza buli gy'otuwuliriza
otulabu tokyebako otuwulira buwulizi ssebo Kaweesi oyagala kudda wa maama otuwulira oyagala kudda wa maama lwaki oba otuwulira bulijjo ntambuliramu n'otulabu otya efirimu egenda maaso Kaweesi va mu bintu bino yogeddeko buugezi Kaweesi yogeddeko buugezi era wulidde okukayana kungi naye nga muba yabadde alwadde mungi wawulidde tuyomba ekitegeeza otubeerako teweebaka osula otuwuliriza nansonyiwe Kaweesi olabika otusulako ate mbasula kungi wawulidde tukuyita twakuyiseeko Kaweesi kitegeeza otubeerako otubako ebintu by'obukazi biveeko Kaweesi tuveeko vaako era basiina kyennaku kati obiyingiriramu otya obutandikire otya kati bwehansinga kati waliwulidde otya bwe baba bikunyiziza kale mutaka yatama butaami watulabye simanyi obedda otulaba olabika Kaweesi otandise kulekani otubega onoonya gyogenda otwogere Kaweesi weegendereze bw'oba ogenze mu buliri weeba ku tulo Kaweesi nja kuyiwa supagulu matu bansonyiwe kulira byogamba toddamu kwogera kakikyawo mwana natandika okuwuliriza abantu abakulu okuwuliriza abantu abakulu anjira nongosaako wali kyava atambula ze muli kyana kino nno bwe seegendereze kijja kundeetera obuzibu akati munnange mukyala nga aba alina okukola emirimu gye agenda maaso n'emirimu gye yayingidde amaka ono nga tajja mbadde nkuletedde ku buyembe omanyi olese n'ebikoola saagala ogambe sikwagala munnange twakusanyukidde okuva lwe wazze era okujja ku kulungi kati munnange ng'atandika olugambo owuliriza mwali mutabuka mu nnyumba mpulira okugulungukutana kiki onimba mula njagala ompulira amazima mula yogera amazima uliriza ng'omukyala yenna omufumbo waliwo emboozi y'omu kisenge baya mu kisenge ekyo naayireka ebintu bino byawe si olina nnaku kikwa kati okubanga muyomba nga bwakajja ekintu kino mba nokiyingiramu nemanya kati gwe lwaki yakajja omuwala omukyala omunyirivu bwotyo n'obanga okunyirirayo ate otaddeko amaziga nga gali mu nju muno mwetuli ekyo si kirungi kati engeri gye kiri nti nze tuli baawano ffenna ekyo si kirungi ekyo naawe okiraba kati muganda wange oba yakuba saagala muntu akuba mugole kati oba waliwo obuzibu ekyo nakyo kyogera kuba era nze nina okubanga mumula nga bwekimanyi ayogera bino alandise n'omukwatako mukazi wa muganda we amubuuza wamukwatako eyo feeling ki nga kino kyaffe kyakyama kati nga mulole bulungi ku bigambo byayogera yamubuuza oba baleete samometa nze ngaba muganda nge takusanyusa nkusanyusa muli obadde ki akubonyabonya nze ndaba oli akumuyomba buli lunaku muyomba nze mbanya yakusirisa nze mbanya alambe nga onzikiriza amasikati nga sambi mula kati osazeewo kiki kyo ndeka wabula bannange fwe kutambula ne kadda muli munnange maama yuno tuba tuli awo muwala ng'otukette ng'ono tazze ate bizibu ki tabuki wadde kiki nomanza njagala kudda wa taata bimusobedde omusajja yamuwasa amutabukidde tayagala kulekani yamulaga omukwano ate mulamu we agala kuba ngalabi kweganga ye munnanga abantu abamu ebintu ebiba binene ku bo oli n'alaba ekintu nga kimugezeeko ndi omusajja yanzira bw'ofumba emmere
alya mukyalo yadde okusimba mufooko nze omusajja yanzira mama laka ngende wata nesaazi kiki kyanoonyako kyanjagaza saazi kati ate ono maama kwegamba alinga kaganga musasi awulira bubi ayagala kulaba nga alaba malaalo ganyina kyanoonya yatabuka bonna bakunsi awulira bubi kiki kyanjagaza saazi maama akusaba ompeeyo omulundi ogwo nze nnyina wa saazi nze nazaalawo ajja kuntegeera jangu tuyingire bamuganye okunuba omwana butawasa kati bakitawasa ekyokuba ndi saazi aganye okulayikanga awasa okubanga tafuna mukazi eyembeera etamya abantu bano era kati olukiiko lutudde balabe saazi kiki saazi agobwe bugoba mu kika mwenyinaze okyakola mulimu munene nnyo ku saazi ojja kulaba nga saazi omukazi ali mu nnyumba ye saazi gomwoge balina okuleka ne bakola ekisooka kyonna saazi abe ng'alina omukazi maama akuze mutabani we omuberebere tawasanga oba tazaalanga olaba otuuka ekyo situjja kikiriza kukoowa mwannyinaze katuba tuli awo saazi bamutumya kubira simu saazi mu kumutumya ng'ajja kwe kubuuza kojja yazze bonna weebali kojja waali ekiriwo tutudde wano ensonga enkulu nga batandika mwanjulira ekizibu ekiriwo tuva wano ekitutuuzizza tugimale twaga tuvewo ng'embeera eteredde munyiivu saazi tetumanyi kikyoli nga bamugaa tetumanyi kyabaawo twagala okumanya lwaki towasa embeera ey'obutawasa yavaawa mutya banyonyola eki nedda kojja nawe twateesa nenkunyonyola negamba nina matiriyo nina okusooka nenzimba emizigo awo nengula faamu neteekamu ku budde saazi wulira byazzeemu waya byonna byoleta byakubuzaabuza togamba byakulima faamu weeri ebyokunoonya obute totuulira kunoonya bute omuntu yenna okuzaala tamala kulayika ani anoonya byabugaga nja kutugga saazi nja kutugga naleese omutuzi bonna bakika batuzi ntuse baluganda kati njagala olwaleero ombulye twagala okumanya lwaki oyagala ogenda kutubuulira saazi lwaki abakazi toyagala bakazi teesa ne kusonga egamba ababa banja mukazi wange bagambe mukazi yafa namuziika wa namuziika wa yafa n'agenda maaso atandise byakwekwasa bategeeragana ne bagamba ne baba babanja mukazi ekyo bakitwale nti saazi yalina omukazi n'amufaako eyo otambule okole ki otuviire ekyo tukiveeko kadi obanga togenda kuwasa twagala tumanye nti gwe ekiko ekifulumye ngamba obalira mu baba buli saawa onyumya mu byakuziika kuzimba ozimba ki kati ekola webamuteeka ku nninga kwe kubayita tumanye nti twazaala kirerya kiri awo bwe bamussa ku nninga kitya yabayita kitaawo tugenda maaso naga ezigenda mu kagwa videos ewa Brenda awo kagwa mu kasarodi bakwogerako kafumbe mu kasarodi kati yaleeta kojja ya kisiru ono ejoje William Lubakyoya kola kanigaga kojja omanyi kintu kino saagala kyogera gamba naye mpulira sina kyakola ekintu kyengenda okugamba kati njagala nkubuulira ekintu kino nange muntaddeko omugugu mungi mpulira gunzitoowereddeko enkyeti kule nange kenyini gwe muliko abakazi mbaagala temulowooza nange abakazi ekirani nange abakazi mbaagala nene mumbeerako ne mutadabani waliwo ekyamu ekiriwo mpulira kindi bubi kiki amazima gakati siri musajja wadde akatono bwekati nga mugamba toli musajja nga tulaba oyambala empale totegedde tayingira maje kyekiriwo bwe ngenda mu hadiwe yamifo gy'okujja emitayimbwa nzijyamu envu nawo vakedo ngonderera
mbaawo zigirangamu bwenti tasonadde okubaako okuyimirira ng'omusajja mu bwesimbu kati munfunire omukazi kati mwe mugamba kati munfunire era ng'omukazi atagenda atakuba saluti tumakinge omwana talina kizibu lijayina ezzibu kazooba yagamba omwana bwe tayingira sa omwana katonda wange kale kino ate koja kyamutabulira ddala bano bali tulina omugirire kave tulina omufunira omukazi abaana babandi azanyisa bazanyisa koja avayo ng'abikiddwa kyebayita okukuba entegetege n'amagulu yamenyese edda kojja bano ngambuuza kiki ekiriwo nze nja kwetta maama alayira kwetta mwana butawasa aliwa mutabani genda omubuuza omwana aliwa ne bisooka bimuggwako ate bw'amala okibanyonnyola ono n'awulira ng'asiirirwa ababuukirirwa alinga atudde ku nkato alinga atudde ku byuma by'omuliro kangamugamba olaba jjukira abazadde bamanya engeri gye bakeberamu abaana ne bamanya nti omwana wange takuba saluti ekyo naaba nga ataasibwa nga bukyali kati mama bamunenye olw'obugayaavu obwo olina gwomanyi kati omwana balina mutambulira singa bakimanya mu buto ey'ensonga singa bagigolola dda sente mmeka kati mama yagamba bwe kiba nga eddagala esobola okumuyamba zonna sente ezeetaagisa mwetegefu okuziwaayo bano bagana ffe tuli beetegefu okuyamba si muto tewali kirala kyonna kye tulina kuzza era kati ekirina okulabika ni kikola kunoonya musawo ate twalwawo nga zituleeta maama nga tandika okunnyonnyola ng'agamu n'ekizibu ekindeese jjajja si lwakuba nti niko ekizibu naye munange ndeebuukana lwa mwana omwana yantawaanya omwana alina ekizibu tayingira magye sooka oleetewo ekiwanula lubaale takka nga tonnateekawo kati yange enso jjajja nno omwana wange naye nga mmanyi lwaki nsise gyoli jjajja ensonga ng'atandika giyisaamu naye jjajja omwana wange akuba saluti omugogo gwagwa maama ng'abyogerayo ng'amugamba omwana takyasobola kubaako kyatugasa tayinza kwawula mu nnyanja anti omugo gwa musa gwakutuka katurabe jjajjanga gyoba inochura jjajjanga gyoba inochurance hey. Ha? Gwe maama kyendaba kyekino haro kyendaba kyekino banga alokebere mwetegereze nga bwekibonyabonya omwana wange jjajja ogenda okuyiwawo bemba ndaba nga kyekituufu kyendebi gwe wekibinnyo ow'ebinookolasi ye akyalengera otegeera bulungi labayo okakasa ogenda okamera oba
omwana batule ebikondo babijjako diffuse kubanga limumaze n'omwana oyo ne ku myaka gy'alina kale n'omusawo yavuma nnyo maama obutumbaavu maama okuza otya omwana n'akula kutuuka awo n'avubuka nga tomanyi nti omwana wo tasobola kuyemerera tayemerera abazadde mulimba nnyo kati ngamugamu nesimanyi oba omwana lubaale yamutta bugundi tolina bwongo ekiki ono ogenda okeberanga ekintu kyalaba n'omwami nno ssebo akula n'azaalibwa ng'akula n'awanvuwa n'afuuka muvubuka n'afuuka musajja nga tayingira majje amalamu amaanyi kati ate jjajja nzize kunyamba naawe otandise kunvuma jjukira nno omukyalo ono naye avaako mangu waya ayinza okukuba n'emmandwa zo jjajja nsaasira kale oli mufumu ku myaka gyo tomanyi nakumanya lwaki mwana wo tasobola kubanga takuba saluti okuja okaluza amaaso ng'ekitala ekisimbeko mwe jjajja yamutabukira obukulu bwabwe eriri oyakufiriza eggwanga jjajja si ggwanga lyokka naye jjajja nange olujja lw'abazibu tugenda kusaana okuba ye mwana wange wuliriza wulira teekayo omwoyo aha muzukulu kale kibi nnyo jjajja yeewuunya njagala omanye okuba na leero era singa nekiba kituuse ku mulala omuyambo kimugambe gwe ddagala lya mutabani wo wulira essaawa ey'okujjanjaba ate nze ddagala nzenyi maama baamugamba ndi gwagenda owonya mutabani wo nkwindi ate ntya jjajja si buli mukulu munnange nti yaba amanyi kanigagagga omuntu omukulu bukyanga okula kutuuka otomanyi omwana w'oyo okutereera gwe omwana ajja kuddamu awone ne maama yamuwonya mulimbelimbe kanigagamba teekateeka omwana omubulira ekizibu ky'alina omugambe ekiwonera ku ggwe tomanyi kibuli omwana omulenzi bw'aba agaanye okuyingira amagye maama yamuyambako kati genda omwana omugambe omutunuze mu nnyanga wangi mutwala akusamba amakkati naye jjajja omwana akuze kati ngaga tosirwala abaana bakibakola mbu bw'aba bataawo nga tebamanyi kati ono amugawo ekyo nkitandika ntya omwana akuze omwana natandika ntya okutandika ensobi yagikola maama omwana balina okimukolera nga muto otandika nti omwana akuze bwatyo walina eddagala jjajja nsaba sente zoyagala ate bakuwa eddagala eritwala omusujja nga lwosaba likukakanya jjajja omwana wange nze nkubulidde ye afunye dde ekigali bw'oba toyagala mwana waabo abe bubi kati osirwala ki osirwala ki twala genda omutabani wo mulimbelimbe mubuzebuze mutitenkanye mu ngeri yonna yonna jjajja ekyo banange ekintu kino kimalamu amaanyi kati bw'ogaana eryo liddagala eririwo omwana alina okusamba amakati kugwe kwagenda okusumulukukira enyinza kukuwa eddagala lyokka yakanda kusaba ddagala ddala eddagala eririwo erikola lyeryo ndaga entumbwe yamugamba situka ogende amugambye amulage entumbwe entumbwe yini oli musiru kugamba kundaga ntumbwe kitegeeza kenda wasabuka omuntu amugendaga entumbwe ono nalooza bamulaga amulaze yiye dawo tugenda maaso kyava atambulirawo simanyi wengenda kikola naye kati muwe butwa yeebake kola ntya kintu kino ngenda kikola ntya bannange kino nga kya buswavu nnyo ate ekimpeeredde okukola
kintu kino nga kikuba enchukwe pane enkoze ntyanga maama omukama wese ne mukama katonda eddagala lyokka ligenda maaso n'okutaasa omwana kyekiringa ekikulu eky'ensobi nina okusaba okumpa obugumu nina okumalirira naye nno se maama yamalirira n'agamba ekijja kijje tuna bikibushi omwana kati ng'asooka afuna omanyeyo ebinyonyi bitabula obwongo kati afuna ebinyonyi n'alyoka abiyiwa ku jjoba kubanga agala agende mu kikolwa kino alumbe ali ku kyovu yeekatanga akyanywa ozawa kukulabisa bingi kyakitunemu kibuli kimpitiriddeko kangweswe mulumbe mwemba nga nze muzaala basi agutadde ku jjoba musajja mukulu ava kunaaba maama yuno sazi maama ng'alumba tugende mu kisenge wala maama obadde ki ogenda okubuuza maama kyabadde kale mwana gwe jango otule mu kibula toyinza kuluka twala ekibula abweze labe tagali nja kugoba maama jayo ddagala mwana gwe olina okumina eddagala mwana butagala kuona olina okutunula mu kibula kabula ozanya n'okuzanya olina amugamba alina otunula mu kibula tageza n'agaana naye emisinde saazi gyatutte omwana adduka adduse eddagala binagwerawa mukama katonda yamanyi ene bwetyo begenze ate nga gyemirize bade enkweza tubaagala nnyo abatulagira mu bina Uganda akuume